kati muzeeyi mirundi ne bwalwala ne bwe baba kuyitaani nga gwe musika wa family nga gwe mukulu bye nalaba kujja kaana byanjigiriza waliwo ba mafia abadde batekinza advantage y'obulwadde bwe nga ndowooza baagala muttira mu kavuyo bampaayire ensobi gye nakoze newankubadde muzeeyi yandagidde n'aligenze n'enjogera bwogezi bigambo nesiteekawo video. You admit that? That one I admit. And people who think privacy of a patient should be kept, that I'm sorry. I was on the instruction of Muzeeyi naye tekisigamba nti no bwe yandagidde nabadde sina kwetegerera nabadde ayina okumbuulira ebigambo nsobola okujja n'embyogera nga bwe njogera shows endala ne mbabuulira ekiriwo ekyakinkozeseza nnyina fiya ennaku zino nnyina fiya mwana abantu banjiriba ne baŋŋamba nti kanka kanakola bwe nti kati njagala nnyo okulaga abantu omuntu bw'ali. Waliwo omutwe gwe nalabye nti omutemu kanka nsaba okutegeezaako Caviton excitement media eno yey'obusajja obutalina mitima mirungi buli mawulire ye interest ye views nanga abantu kibadde ban criticizing ati lwaki oyagala views nga tebamanyi story behind. Naye omuntu ogamba nti omutemu akwatiddwa ku kamera ng'agenda okutataamala emirundi kati ze nkunnyonnyodde bw'oba okyogera n'eyakubya omutwe ogwo njagala agende yayitewo amutuukeko. Mulimu abaayagala okufuula Muzeeyi Tamale ekyamaguzi mu bulwadde bwe. Ebiseera bingi lwakuba mumulaba asirika. Buli lwalwala Tamale ekyamaguzi ekyasinza okubeera ekinene mu bulamu bwe eri abantu abasinga abamuliraanye nga ba mitima mibi. Bw'alwala bw'ati ekisooka okubula we basimu ye agikutte ng'atandika okukuba kuba essimu ye erimu abagagga bangi amanyi abantu bangi owaaye gundi alwadde abasinga abamu bamanyi mobile money pini ye bwe bakubira omugagga nti akambaweerezeyawo sente ezo tazirabako. Tamale ekintu kyakyasinza okukaalana nakyo ye essimu ye ne sente ze ziragawa baani abazibbako. Hamu Kiggundu yaweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 8. Dr. Sudiru omugagga n'aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 5. Speaker Anita Amongi n'asooka aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 5. Bwe yakitegeera nti sente ezo z'aweereza tezituuse n'ayongerayo endala mmeka 5 zikole ku mirimu ezo si 10. Abantu benjogerako balamu. Muhoozi Kaine Rugaba the general CDF mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 10 era zayita mu mitendera egyo zayogerwa kakati 10 5 n'omu ku bantu Muzeeyi Tamale batakologana nabo Dr. Diana Atwine PS n'aweereza Tamale miliyoni 2. Tamale agenda okuwulira ng'essente ezoogerwako tannazirabako. Waliwo yamulaga akatambi enkayitidde ku NBS nga kalaga ebikadde we yawona nga bataddeko omutwe omunene nti Tamale yavuddeyo mu ddwaliro. Muzeeyi ne yeebuuza intention ki ey'abantu okugamba navuddeyo nga nkyali ku macupa n'agamba genda obuulire abantu nti nkyaliyo era kye kyankubya ebifaananyi okubakakasa nti gyali. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Muzeeyi Tamale mirundi senior mulwadde yatandika okufuna obujjanjabi ewaka yatandika okwewulira obubi azaalwala bw'atwalibwa mu ddwaliro ekisubi naye ng'ekimuluma blood pressure n'ebirala bye tutajja ku disclosinga kuba ekya blood pressure bakyogera luli. Olwaleero we nkoledde vidiyo eno era I got information nti is undergoing several tests ku bulamu bwe agenda okuva mu ddwaliro nga byonna bali sure. Aina abaana be bamwagala era bamujjanjaba. Era mu Kisubi hospital ayinayo n'omwana we nga musawo. Is a doctor by profession. Era his employment is with Kisubi hospital. Okay. That's why he feels free to be at Kisubi than any other hospital. Oba kitegedde bulungi gye bamujjanjabira eriyo mutabani we ng'omwana.
tekiri professional bakinsomesa nange busomesa omwana w'omuntu okujjanjaba kitaawe oba ofuuka emotional omwana kiri mu koodi y'abasawo tosobola kujjanjaba maama oba muwalawo era ofunayo another doctor agenda okukola naye ate tebakugaana naawe kujjanga visitor nakwebuuzaako so mutabani we yagezaako okujjanjaba kitaawe nga kitaawe ye kennyini voluntarily ng'agaanye omutwala mu ddwaliro ng'akyewulira amaanyi n'amujjanjabira wa ewaka ng'era eddagala alifuna era nga bulijjo bwakola obujjanjabi abumalirayo ewaka ewuwe zetera okubeerayo ewaka olw'essande tukola shows ebanga bamuteekako kagulukoosi buli waba alinamu obuzibu tali nga ffe omusajja yakolamu obeera n'abaana abasawo oyita omwana wo n'omugana neewulirako wano omwana n'akikola naye wano mu bulwadde yasooka n'ajjanjabirwa waka wiikisi nga mmeka nga bbiri kati amala n'agonda bwe yagonda ennyo mirundi ayagala nnyo mikwano gye bw'aba tabalaba obulwadde bumuyisa bubi kituufu ekyo abamumanyi bamumanyi buli mukwano gye lwe mumubulako ennyo ne bw'aba mulwadde agonda n'okusinga lwabalabye era nagenda emirundi ng'ebiri okumulambula ng'akyali waka abantu beewuunya nnyo nasangawo mukulu we omusika waabwe gwe bayita Muzeeyi Sali Muzeeyi Sali n'aŋŋamba omusajja ono kirabika tatwagala gwe bwakulabye ng'ayogedde ng'obwedda batudde naye nga tannavaamu kigambo naki naye bwe yandaba nampita ng'ajja nkubuulire ne ntuula nanyumiza emboozi namuleka bulesi olw'okuba namulaba nti ali wiiki ng'atandise emboozi atandise okumbuulira bye nnyina okukola nga waatali ne muddukako kuba yali ayogera ng'ate ndaba ali ku ccupa so embeera bwe yasajjuka ne balaba nga wakati yeetaagisa abaana be ne bakola meeting ne batuula ne bakola ki ne bamutwala mu ddwaliro naye kumutwala mu ddwaliro waliwo okusika omuguwa kuba musajja si wa maka gamu owulira wakati wa families ab'amaka gali nga nabo bagamba naye ffe kitaffe twagala omukola ki omujjanjaba ate ffe twagala kujja eyo wammwe okitegeera tetwagala kukyala eno mu maka malala ageeno kati ng'abantu abakulu Muzeeyi Sali n'abagamba nti ekifo we tusobola ffenna okwakisesingira omulwadde waffe kiri kimu kirina kuba Newto abaana bawano nga mumulaba abaana beeri nga bamulaba abasawo nga bamulaba naffe abooluganda n'emikwano nga bakola ki nga bamulaba ne basalawo okumutwala mu Kisubi hospital era n'agenda n'abeera mu Kisubi hospital ali mu VVIP treatment bamukolako bulungi era yaddawo ayogera akyali just ku instructions z'abasawo mulamu era akulimba nti Muzeeyi tamala emirundi mulwadde nnyo akulimba kakati bwe yagenda Ekisubi mu ddwaliro waayitawo wiiki emu nze Muzeeyi oyo sobola kumubulako wiiki era n'abewaka bakimanyi mulabagana mu wiiki kuva ku bino is my friend ankubira n'essimu nga sometimes ayombamu ne driver we nagamba kaka kajangu ontwale kino ekisajja kiruddeyo bwatyo bwayogera naye ffena tumwagala n'abo baayita ekisajja ffena tukola ki tumwagalirayo nga bwali abayogera bye boogera bye bamanyi we often meet we are friends me and him mpozi nga yayagadde okwogera otherwise but Caviton kubye nkugambye history yange ne Muzeeyi oyinza obutamwagala omusajja abadde akubezaawo e Kampala nga wakuwaka content omanyika content kyekategeeza ku ffe okitegeera kakati atera okunkubira very many days kakati wiiki bwe yaggwako nga simulabye I called omusawo olwaliro MBB specific nakubira omwana w'omusawo ne mubuuza Muzeeyi ali atya kati akkirizibwa okumulaba n'agamba Muzeeyi ayogera bw'oba oyagala kumulaba olwaliro lwa Sunday waliyo n'abagenda okukola ki okujja omulaba abalala ne baganda bange abalala bajja gendayo omulabe waali ayogera saagendayo for a week kubanga family bw'emala okubeeramu n'akagundi nze atali wa family njiwamuko ku ki era webweru oba webweru so nalaba nga waliwo okusika omugwa mumutwala wali ne ngamba ate naye mulwadde kamulinde naye nze kyemmumanyiiko mikwano gye bamubulako obulwadde bumuluma nnyo n'okusinga ng'atulaba that's what I know in his life me era oba oŋŋaanye oba toŋŋaanye nze for the sake of my friend I find a way lwennyumyamu naki naye atera okukyankana n'abantu naye nze ampita mu kyaba ntukuba ekiboozi abantu boolaba batambula naye abo bakasuku baani they don't only do videos oli guy asesa it is beyond oli guy asesa akuba ekiboozi ate oli guy mugezi abatanagezi wala kumutuukako omwetaaga okutuula mukaawo naye n'akuwa emboozi esobola okukuyamba n'oddukanya programu zo za myezi 6 olw'okuba oyogeddeko ne Muzeeyi tamala emirundi so we don't want to miss him so I called the doctor n'angamba genda ali ntwala n'abaana bange mu ddwaliro
nga balina mu motoka ne ngenda mu ddwaliro nga n'abaana kwebali nalina abaana ne ntuukayo. I went through the actual process emanyiddwa eyokulaba omulwadde. Natuukira ku reception nali simanyi na waali ne bandagirira ne bankwasa omusawo mulala nantwala ku next block. Ne ku next block engeri gyali VVIP ayina abasawo bali awo kirindi bamuteekako abasawo balinga 8 babeerawo okulaba muntu ki omu. Ne baŋŋamba olina kuyita mu security, waliwo aba security baleeya ekitegeera we bali awo tebaagala kusasamaza ddwaliro. Aliko SFC emukuuma bamuhoozi be abamuteerawo 5 basuku balinga 5 naye gwe obanga tolinga ffe abamanyi ebintu ebimu tosobola bamanya ebintu bino tubimanyi. So I went in the hospital ne mulaba saamulaba kankaka nentula ku reception zaali zingira saawa 9 family ye netuuka yewaza nabajja abantu nga 8 ku 10 ndi musajja mu katuliki netusaba essaala y'obusaasizi saawa 9 abasawo ne bamuteekako eddagala ly'essaawa ezo kati ne bakiriza nti mugende mukole ki mumulabe. Wagendera ku family naye wali tosobola beatinga security? Since naye sobola kubeatinga security. I was there already at the reception. I was there at the reception kubanga tamala emirundi omuntu anamulaba yamu approvinga ye kennyini tosobola genda mulaba era bwokuba essimu nti mulaba babuuza ye bamugamba kanka kajja ajje. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington, London. Elanga ojja kubanga osasula pounds 10 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabegattako obegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Omuntu eyagenda okulaba omulwadde omaliriza ate okandise noonya kontenti. Kaakati ekyo kye ngenda okugamba bwe tumala okusaba essaala baatukkiriza tuyingire munda. Buli omu bamukkiriza ayingire nga bw'akola ki nga bw'ali. Mukyala we yasookayo ne tugamba ffe abatali oli mukyala we katodde ebbali mukyala kuba waliwo omukyala we omulala nga yamujjanjaba n'omukyala omulala najja omulaba awo najja n'abaana be nga katensioni ako okamanya ak'abasajja akabeerawo ffe tukafiiringa abatali ba famire ne tumuleka n'ayingira era bwe yavaayo maama ow'ekyengera amini ow'ewazana ng'ow'ekyengera yajjanjaba n'atukkiriza. Maama ow'ekyengera yaggulawo bw'ati n'akugamba kati gwe jangu. Maama wa Tamale yabeera ku mulyango yakkiriza alaba bbaawe n'atuggulira n'atugamba kati ye ttaani yammwe. Twayingirayo abantu twalinga 8 abayingira atego naye nze nali nkutta abaana bwe nti nga ngenda omulaba nali nkutta abaana kati bwe nali nkwatidde abaana bwati kwaliko akamu akananga kakolola natuula eno ku mulyango saagenda eri olw'okuba nti kaali kakolola. Twalimu abantu 2 abalina abaana naye ng'obwana bulwadde mukasenyi ne batugamba ffe tusembe eno ku mulyango. Kati batugamba ffe tusembe eno ku mulyango muzeeyi gwe yannengera n'ampita n'agamba kankaka yasooka n'ampita nga nkyaliwo nzekka ne mukyala Tamale n'omukyala omukulu awo sijja mwatuukiriza nnya nga tuliwo abantu bameka 3 naye ng'olwedde ye ali munda takimanyi nti abasawo bajja ng'eno abasawo batuwadde edda notice nti tuleete ki eddagala. Bwe yampita saagenda. Ekyokubiri omukyala ono omukulu yali ku reception yaŋŋamba oli wa ddiini ki ndi mukatuliki n'aŋŋamba ndiwonzekka wano tugenda kusaba ssaala n'asaba nange linda ssaawa ziwere 9 bali ku TV nga yalaba njiri ya Pastor Bujingo ku reception awo wootuukira seri mu kasenge kuba waliwo wootuukira n'otuula awo ng'ovuddeko wootuukira wa mirundi 3 osooka kuyita ku reception meka 3 n'olyoka otuula ku reception esembayo nga baggula luggi kulaba muki mulwadde. So bwe natuula awo yali yampisa edda muzeeyi. Ekyaddala Caviton muzeeyi Tamale ye yantumya in our channels yalina kyayagala okuŋŋamba ŋŋambe ki public era okugenda nze mu ddwaliro nali ndespondinga ku ye kye yali ayagala okukola ki okuŋŋamba but n'ekyokubiri nange nalina ennyonta y'omulaba nga kyali wange. Kati bwe tutuukaawo n'aŋŋamba kanga kasooka ojje nkubuulire
ngamba ngandi wano ku reception mukyala we yagulawo nangamba yingira nga tuliwo bameka basatu namala ne mugamba nzo already eno gyatali nali maze okulaba abasawo nga beetegeka okukola ki ne mugamba muzeeyi katulinda abasawo bakole ki ne baggalawo abasawo ne bayingira ne bamukyusa biki ebyo ne bamuwa obujjanjabi bamuwa obujjanjabi awo nga tukyatudde tukyali awo famire yonna neyingira abantu nga 10 ne tusooka tusabe essaala awo ne batukkiriza ntuyingira ffenna yali yeebase kati we yali yeebase twalimu abantu nga 8 nga waliwo n'abandi mu maaso kuba nali ku mulyango owulira n'asituka tamala emirundi n'aŋŋamba bw'ati ng'abantu bawulira abaalimu kankaka ebintu byempulira si byagala nti nze nawandiikidde Salimu Saleki ebbaluwa amusabe ssente genda ogamba abantu nti ze sinawandikira kwani kujje n'omusaba ssente owulira yaŋŋamba ebintu nga 8 naye nga buli omu abiwulira era ne tutandika discussinga kubanga abaana be abajja okumula abali placed in ministries of government gye bakola ne batandika omu updatinga ku ki ekitambula ng'anyumya emboozi okitegeera n'addamu naŋŋamba kankaka obiwulidde togamba nti famire yaffe tuli banaku nnyo natuuse n'okulemererwa okusasulira ki wiiki naŋŋamba kati mu kusembayo naŋŋamba ekirala kankaka gamba abantu nti Museveni yagambye agenda kunsasulira biiru so siina muntu yenna gwe njagala asasule ki ssente pulezidenti yambuulidde emitendera gye tugenda okuyitamu biiru yonna ekole ki esasulwe owulira ali mu ddwaliro naye teryamulabamu si kumulabamu amaloboozi gaali gava mu famire mwennyini ng'omwana we agamba muzeeyi n'abakolera ne mutamuyamba eddwaliro ne linyiiga ne ligamba bannange abantu aboogera ku musajja bagamba ali bubi kiweesa kifaananyi kiffe ng'eddwaliro nti tulina kye tukola ekyaddala eddwaliro lyatuuka ne liyita n'abaana be ne libagamba kitamwe mumugye wano lwaki mutwogerako mawulire nti tetulina kye tukoze kumujjanjaba kuba ebigambo byafuluma mu mutabani we nti kitaffe ali bubi twagala mutwala Nairobi naye ng'eddwaliro si gwe gusoose okukola ki omujjanjaba leero nasembayo genda naye nkole nayo interview wabweru w'omulyango yali agenda mulongoosa nyina gye nasooka okukola eyasooka nga n'abaana tebaliiwo abaana abo abaali boogera nga tebaliiwo ng'omusawo omwana n'omusawo omwana bwe twali mu interview nga tuli live yajja ffe twamusookawo omusawo okitegeera ng'omwana we omukulu akola ku paalamenti ye gy'ali munda yalinze eddaani kitaawe nga tuliwo ne bannansi ne twogera ne muzeeyi ng'ali mu kinu vidiyo abantu bakola ki buli kaseera lwafuna challenge ezo leka nkubulire muzeeyi takyakola mu gavumenti nze kankaka nze mpita ku mukutu gwange ne ntegeeza emikwano gye gimuyambeko kuba takyafuna ssente za gavumenti era nze naye tukimanyi nti programu ezo zezenkola specifically okulaga Tamale ng'agenda mu ddwaliro it is a message I sent to his friends always obadde okola program si gwe gusoose ezo kati 3 obadde okola program ng'agenda mu ddwaliro mbadde nkola program ze ne luno nga tannaba kugenda ku luno lwe yasembayo okuva ekisubi kuba bamujjanjabira kisubi nakola programu namba era mwalimu abasawo ye kennyini naŋŋamba ye kennyini nti kankaka abantu genda obagambe ndi wano nenzijjayo kamera yange nga bali wali omusawo ali wali beribula ne mukuba ekifaananyi nenkirwa neŋŋamba abantu muzeeyi ali muki ogwo gwe gwasooka lwagenze jjo mulongoosa saayingira naye guli ogwasooka bankubira essimu mwana we yeyankubire yalina mu ddwaliro nze nga simanyi naŋŋamba muzeeyi akuyita owulira ogwasookera ddala lwe yali ekisubi naŋŋamba omanyi Uganda ya muzeeyi akuba ebyaddala akuba waliwo be yakuba nga bamulinda lwagwa mu buzibu kasaafu naye bw'ati akazibu nga bamunoonya yankubira naŋŋamba jangu obuulire abantu baffe nti ndi muki mu ddwaliro era natuukawo nga buli muntu akimanyi nti oyo yajja bamuyita kankaka nenkola kyennyina okukola nenkola ki nenfuluma jjo wano muzeeyi yankubira essimu nga bagenda omulongooza Aniya bali bagenda omulongoosa bali bagenda omusala wano kantu kati ninnyo tekateeka muntu ku bunkenke nampita nangamba kankaka jangu tugende ffenna mu ddwaliro programu nagikola nga ndaga abantu eyalwi nagikola kiro eyakati nagikola misana gyenkugambye yasooka nagikola nendaga abantu nga ŋŋenda
kuba sikyayagala nze bantu kumpaayira ebintu mbikolera mu lujjudde. Ogwokubiri yampita n'afuluma mu motoka ye ng'alina omusirikale ow'emmundu emabega amukuuma, alina dereva we ne bamuggulira nga nange wendi nampita kajangu tukole. Abasawo ne bamugamba kati muzeeyi kozze katupreperinga ebigenda okulongoosa. N'asigalawo weru nga tukuba mboozi ne twogera ku kalaivu ne twogera ng'ali mu kino n'essaati ya red eringa ya pink erimu obumuli. Owulira era bwe yali ayingira eddwaliro n'aŋŋamba kaakaka ŋŋenze lwaki nebwa muzeeyi tonsiibula ogenda kudda n'agamba nze ndi mugumu nja kudda. Interview eyo kweri it is available for the public. N'ayingira n'agenda ne bamulongoosa. Nze kankaka nze manyi kyenkola nze manyi yes they are there sigwe gusoose n'ogwasooka abantu bancriticize nga ne baŋŋamba kankaka lwaki olaze omulwadde mu ICU okitegeera. But people don't know that if abantu abakolera ku social media n'ekirala fe abantu be bawaayira ebintu edda kati twagala kamera. Omutusebo n'atula mu kasengeke ng'ali ttake n'atula mu kaluumu kaawo mu lukuubo n'agamba kanka kambega n'agamba kanka yakoze bw'ati mujja oba ategeera kwenkana ki okitegeera. Kakati ffe tukyayagala kutuwaaye era muzeeyi Tamale ebbanga lyonna lyenkola nalyo twakkaanya nti ebyaffe muzeeyi bya kamera. Gwe buli kintu kyolaba mu vidiyo nga Tamale emirundi nkimutaddemu eba instruction ye waliwo ne byandagira ne ŋŋaana nga nze ndaba biri extreme nga ye abyagala. Waliwo n'ebigambo byavuma abantu bwe towulira mu vidiyo zange abantu abaziraba mbawulire atera okuŋŋamba ate kanka katobijjaamu birekeemu nga muvuma birekeemu naye bingi nnyo byensalamu abantu nga mpulira kikoze eki kisuse. Bino ebyeddwaliro kyombuuziza nti sirina limiti nkikkiriza nti waliwo professionalism gye tulina okukomako ng'abamawulire naye ate mpuliriza nnyo mukama wange kuba nsinga than nze. Wangamba it is balance of professionalism. Namba 2 eyalumwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga kati muzeeyi mirundi ne bwalwala ne bwe baba kuyitaani nga gwe musika wa family nga gwe mukulu bye nalaba kujja kaana byanjigiriza sikkiriza okitegeera. Nkola kyonna ekisoboka abantu bakitegeere nti afunye obujjanjabi obukola ki ne bwe bamujjanjaba kirungi amalwaliro gabeeramu ga bbeeyi osangawo ekipande osobola kisomako obulwadde ky'obumuluma test ze baba bakoze abasawo baziwandiika kaboodi babitimba wali mu malwaliro agali professional kuba abasawo bakolera mu shifts. Abasawo bakolera mu shifts batimba nti sawa 5 blood pressure yebadde bweti ne bweti. Kati omusawo ajja ku shift eddako asoma wali n'amanya wawakola ki watandikira. Kakati ffe okutunulako kaboodi n'omanya teweetaaga na kubuuza mulwadde ki kimuluma. Okitegedde mu malwaliro ag'ebbeeyi bwe kiri oba kale mu professionalism y'abasawo kasoba ng'otuuse ku musawo osomako kaboodi n'omanya ku makya yabadde bwati ne bwati olwo n'ogamba kamwogeze kitono. Bw'obozze kunyumiza mboozi era wejjawo weka kuba yayinza okuba kyayagala okunyumya okitegeera. So ogwasooka lwe namusanga mu ICU ne mukuba ekifaananyi era ne mbuulira abantu special instructions ye yazimpa nze ne gye bamujjanjabira sinze mutwalayo simanyaayo nkubirwa ki simu era n'abaginkubira amala bagamba bamuwakanya n'omuwakanya lumu yavaako ne ku kitanda n'abagamba bate mumukubidde mu mpesimu yange mwekubirire. Jo nagenda naye era ne live ne tugikolera ku entrance ya Kisubi hospital n'ayingira n'omusirikale wa mukuuma oyo Tamale tasimbula akagenda funa bujjanjabi nga tekuli wa mmundu mu kavidiyo akaasooka ow'emmundu nagikwata ng'ali bwati ku mutwe afande wa mukuuma ewaka emmundu abeera nayo omuzeeyi bwe yeebaka eno emmundu ebeera wano kati gwoyitawa ebyo bya bulimba abantu bye bakola ki bye boogera ne bwaba maana we ng'ayaze omulawo omusirikale n'amugamba togendayo tayingirayo okuggyako omusawo eka yasobola oyingira wayagala in case y'obulwadde bo nange instructions z'abasirikale n'abasawo batufulumya kati abantu baleme kuwuddisa bantu ng'omuntu akola ekintu gwe ekintu kyolaba nkozere Tamale emirundi manya mwabadde concerned voice y'omwana koze omwana feelings ziba zanjawulo kufa abawa bbali you know that concern kibanga kireetawo ngamba nti kankaka ekyomwana kyo kyabadde kyanjawulo. Jo muzeeyi bwe natuuseyo mu ddwaliro bw'owangala n'omuntu omanya kyayagala muzeeyi bwe yandabye yabadde yeebase nga tasituse bwe nayingidde n'atuula nga ndabye omuntu bw'akugamba munabadde neekwese mu kitanda wansi okuba lujja okozesa kamera ekifaananyi kiba straight weekiti ekitaliimu bbula ekitali nti no kyayise na mu ddirisa ng'omulwadde omulaba atudde
unless ngoba kamera yabadde ya saati yabadde yabukesizire zibeera ku masaati ekifaananyi kyabadde kya simu lujja ne simu yange yiino wano bw'okebera mu gallery once you check my gallery here I have videos of tamale mirundi and even thousands of pictures osobola ziraba nezisaawadde bantu. This is a selfie I took with my babies nga ndi mu ddwaliro. That's how I was ebifaananyi obiraba nga waali tunyumya nti mboozi bingi nnyo n'abantu byebataakoze eki byebataalabye era bwe yatudde bw'ati n'atandika okwogera message kuba yabadde ayagala message tugyogere babiri nga tuliyo bameka mu shooting video nga tuli babiri bwe yabadde ayagala naye olw'ebigambo ebiyitiŋŋana lujja Mukama Katonda singa yanvuddemu ne nnyingira akasenga ako nga ndi bw'omu singa kati kyayi era nange nabadde mugezi ne ŋŋamba newankubadde mpise tuli ffekka kannyingireyo n'abantu. There were people, they were jazzing. Even these videos have audios. You can listen to what he was saying. I never wanted to disclose. Secondly, abantu adde bagenzo omubulira babadde bayina secrets bamubulira what is happening in the public about his life. That is why the audio sajikoze eki sajitaddeko. So he told me go and tell people. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo. Jango lambule jango ogule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Actually, let me tell you, omwana bw'amala okwogera enkeera ku video eyo n'abafamily ne babeera concerned. Basooka ne bamukubira ne bamugamba ye kennyini abafamily bagenda ne bakonfaminga ne bamubuuza nti muzeeyi kye kyabadde n'abagamba kanka kabwe muyita wano bye tukola biba byabameka bya babiri nze namugambye ne mukulu we ne baani bonna ne bankubira ne bagamba tukitegedde nti birimu ade muko kuba bagenda ne bamwebuuliza n'eddwaliro lyennyini nga batandika video zitandise okutambula zagenda ne zibuuza who allowed that man
owulira muzeyi kenyina abagamba it is me who called him here ate mwe mwamulese muno reception ziri 3 esooka eri waggulu ne josti joddako wano ne reception eri wanyini wogenda ogira kyogamba ezo zonna kanga yaziseemu nga musota okitegeera sisobola ziyita muntu oba nayisa underground nenfulumira mu seminti w'eddwaliro okitegeera bonna ne beebuuza we agreed that ekyo naye n'enkeera yatunulira akafaala eraga yali antumizza enkeera nkube ekirala alina obutu gwe yantumira n'amugamba genda ogambe kankaka yankubye entunudde eno njagala ekifaananyi ekinyirivu sifa siri mufu. Wategedde intentions za muzeyi lwaki ayagala ebifaananyi? No, seetaaga kuzitegeera nzimanyi. Buli muzeeyi tamale lwalwala. I'm the source of information to his friends. Via social media kuba kwe tukolera. Ekyokubiri, tamale mirundi yasukka okubeera taata w'abaana ewaka. Yasukka okubeera taata w'abaana. He is a guy who is important to the media, who is important to the public. He has a funny base. Of course. Okitegeera. Kati asukkako ku family ekola ebyayo nga family tetubiyingiramu. Nenaffe abakola naye neno ku social media ne following ye. Yeetaaga okumanya. Captain kankubuze kiki ekikukwesa omulwadde? Lwaki oba oyagala omulwadde akwekebwe, omulwadde awona? Ekyokubiri, omanye abantu lwaki babanja nnyo Ssaabasajja Kabaka? Kubanga Ssaabasajja Kabaka si ye yekka Ronald Muwenda Mutebi, is our king. Kabaka waffe. Ye kennyini let me tell you, kino oyinza obutakikkiriza oba oyinza okukijjamu naye kankikubuulire. Abaganda babangano batugambanga edda mu nnono nga Kabaka bw'alwalamu nga bagamba Abaganda munyookeze obusa. Akabonero k'okunyookeza obusa kabanga kakulaga buli muntu ti Kabaka muki mulwadde. There must be communication. Our king cannot hide from us. Era wabeerangawo abakola ku bujjanjabi nga ababeera ku mulyango gwa Kabaka bwe bayingira baguggala nga tebakyakkiriza abantu bayingira mu lubiri. A communication that Kasujja ayingidde. Kasujja omusawo waani wa Kabaka n'abasawo bonna bakola ku bujjanjabi bwa Kabaka era bwe baavanga eri bajjanga ne kala ze bambadde n'obubonero obubali ku mubiri ng'ojjukira Omuganda tabika Kabaka. Era omuntu yena alibika Kabaka ekyo muno n'aba akoze nki nsobi. Omuganda tabika Kabaka tulina obubonero kwe tulabira nti kati ateredde. Era bw'aterera waliwo n'eŋŋoma ezikola ki ezivuga. That is a message. So culturally, even the king of Uganda is not allowed to disappear from his subjects. It is in history. Kintu bwe yabula Abaganda abaliwo mu history mu biseera ebiriwo bagenda mpaka kunoonya mwana Bunyoro Kimera eyameza Obuganda. Ssekabaka ni Kimera. For 27 years a king disappeared. Naye Obwakabaka bwaliwo nga bamulinda. Eyo process bwe yajja ennono neekolebwa erangirira nti Kabaka kati waliwo batakola ki oba taliwo. Now lwaki abantu bakweka omulwadde owa kaliba ya Kabaka oba eya kaliba ya Tamale emirundi abantu abanyina abantu abagoberera si kankaka. Otegeera Captain bw'obeera nga kankaka ndi mukwano gwo n'olwala n'otuuka ku gundi nga sikunoonyezaako tandika okwebuuza bannange mikwano gyange bakola ki? Kati bwe nzija ne nkugamba Captain naalitegedde ntya nga mukyalawo taŋŋambye. Okitegeera the only solution otegeeza bafaani ba Captain okwetoolola ensi yonna is what mukutu gwa Captain nojja n'ogamba abantu except one mistake that I admit nganze kankaka ensobi gye nakoze newankubadde muzeeyi yandagidde n'aligenze n'enjogera bwogezi bigambo nesiteekawo video. You admit that? That one I admit. Nakozeseza excitement nenteekawo ka video ako olw'okuba nti mpulira nnyo Mukama ngambye naye abantu bwe bancriticize nze nange nenkirowoozamu kuba ekituufu yasabye bamwambaze engoye zeyadayagala bamwambaze ne bagaana nga tebaagala tukole. Era muzeeyo bamuntaasako obutaasa ebiseera ebisinga bajja nga ayogedde ne bagira nga naye mmwe temumala kuba ffe bwe tukoleeza emboozi oluusi tegwa kuba kamera ziba zaffe n'amandaga gaffe nga galiko omuliro. Okitegeera mukyala we atera okujja n'agwa mu vidiyo yaffe n'agamba naye nammwe mwogedde nnyo mukole eki mumalirize. Era bayite so to the professional, to the medical professionals, to people who are in that hospital, and people who think privacy of a patient should be kept. That I'm sorry.
I was on the instruction of muzeeyi naye tekisigamba nti no bwe yandagidde nabadde sina kwetegerera nabadde ayina okumbuulira ebigambo nsobola okujja nembyogera nga bwe njogera shows endala ne mbabuulira ekiriwo ekyakinkozeseza nnyina fiya ennaku zino nnyina fiya mwana abantu banjiriba ne baŋŋamba nti kanka kanakola bwe nti kati njagala nnyo okulaga abantu omuntu bw'ali waliwo omutwe gwe nalabye nti omutemu kanka nsaba okutegeezaako Caviton excitement media eno yey'obusajja obutalina mitima mirungi buli mawulire ye interest ye views nanga abantu kibadde ban criticizing ati lwaki oyagala views nga tebamanyi story behind naye omuntu ogamba nti omutemu akwatiddwa ku kamera ng'agenda okutatamala emirundi kati ze nkunnyonnyodde bw'oba okyogera n'eyakubya omutwe ogwo njagala agende yayitewo amutuukeko eyakubya omutwe sijja bigenda munye ebyo njagala eyakubya omutwe nti omuntu osobola oyitawo n'otuuka kutamala emirundi agende ayitewo kirabise nnyo ku gundi ku social media ne bwe nali nkola ku TV nafunamuko challenge ne bakweza abo nga bagenda ne baloopa ewa Pastor Yiga nti oyo tamanyi kuweereza bangobye kuki ku mulimo ekyo nkyogera direct kuba kyafuuka kya lwatu kati bwe tutandika okukola content online kuno ebbanga lyempangadde netamala emirundi since 2018 tukola content bano abaakajja abapya somehow boogera nnyo ebigambo bingi naye omusajja gwe boogerera tebamanyi oli omusajja asengejja batwogerera bwe twali tukola nga batusangawo tulina ekifo mwe twali tukolera nga tukoleramu nze naye abamawulire ne batandika okujja ne bankuba awo nenvaawo neŋŋamba muzeeyi tetukola kifo actually muzeeyi tamala emirundi ye kennyini yajja n'akulabula n'akugamba naye okusinziira ku bigambo bye nawulidde awo tetuddamu kukolerawo ne tukyusa venue abantu bazze batwogerera ebigambo mpaka lwe yaŋŋamba abantu boogedde nnyo tuzikolerenga wakanda baana aleeta wano ewaka ebigambo era shows zange netamala emirundi zibeera mu maka ge live kikyakolera wabweru ekyokubiri twakkanya nti bwe tubanga n'ewaka waliwo ebirala ebikolebwa waliwo lwe bakyala abagenyi waliwo emirimu egikolebwa omukyalo omufumbo n'abaana be naki nosanga bategekeddewo oba birthday party batuyingire emmotoka yaffe ebeera eriwo gye tukola ki gye tuyingira naye kati bwe byajja bino ebyeddwaliro abantu abakuba egyo emitwe ekisooka kati kijje ku nze ekigendererwa kyabwe nti bankube eritamala emirundi agende okuvaayo nga be bamusigazza ku mikutu gyabwe nga bamanyi nti oyo content asigala waabwe that's why omuntu akubako omutwe omunene ekyokubiri malicious media yekola akagendere ku kintu ekitali kituufu mu art gwe bayita clickbaiting clickbaiting kwe kutega omuntu omutwe nga byoyogerako tebiriimu ku YouTube abantu bangi nnyo bakutega omutwe mu online content creation mu YouTube tukita clickbaiting clickbaiting okako omuntu ezo thumbnail zizolaba nga bataddeko essote ddene nga lizinze basi ne bakola essota nga ddene lizinze ekizimbe kiki kiramba likukake likubaiting attracting okirikinge ogenda okutuukayo nga akasota ke bataddemu katini kakati ne bannamawulire ba Uganda lwakuba ate bo mufo ky'okujja okusomera kufa abantu ababimanyi babikozesa malisinga abantu clickbaiting is okay mu content creation naye tetokuba mutwe munene nti omutemu abadde agenda okutta emirundi kamera zikoze eki zimulabye okitegeera bw'ojja nti wabadde mu kamera za kizimbe butamanya olw'okuba nti omuntu oyo yaba takikoze kakati tamanyi kisubi bwafaanana kuba tagendangayo oba okiraba ekirala mawulire muno Caviton mulimu kye bayita exclusive story nga nze njirina nzekka okitegeera bantu bameka wano mu Uganda lwakuba kati gwe oli munnamawulire ayina bannamawulire kategori bokolagana nabo abalungi naye wano munnayuganda nga munnamawulire n'afuna exclusive n'ogimusabako olaba ettima nga yagirina wano kati abantu balwanyisa nnyo omuntu abeera ne exclusives nga yakola ki yagirina samu oyo omuntu bwagenda n'afuna akawulire ke ayagala akazimbireko kali yayetandikirawo bamuwaane so nga ate oyinza okuba ne ba followers emitwalo emeka ebiri ensi erimu abantu 8,000 tosobola kufuna sirabanga ku video ya Munnayuganda erina billions 8
okitegera ensi yonna tesobola kulaba video yo wekka bwobanga video eno ogikoze osobola gigabanako ne Caviton naye alina following yekkiriza yenga gwe kanka ne boogera buza kanka kayani tebakumanyi waliwo n'abali ku video eno olwali nga bagenda gamba ate oyo yani Caviton gwe waleese okitegeera bamala kuddayo mabega ate bannayuganda banoonya sikando ajagamba eyo ne yabadde ayomba ne gundi tumulabye webale nnyo muleete sajja eryo lyakula bubi lirina amatu gaakula bubi ng'oli tategedde nakutegeera nti kaaka kaalinako we yayambira alina we yasobeza alina watajja bulungi alina nekyatyabulamu oba alina nekyosobola omwongerako tumuvume mutegeeze n'olwekyo omutwe ogwo omunene gwabadde malicious first of all gwagudde ku muntu already nga yanjagaliza dde ekibi unless nga ye takyakijjukira yakikolako then secondly ne gugiberamu ne excitement media is not good media okitegeera n'omuntu n'abeera excited yamangu awo n'akola ekintu oluusi tubikolamu naffe bitulya naye ate bw'okula mu mawulire ng'omuntu yakoze omutwe ogwo kyali bali kirungi ekirala tewali cohesion mu bantu bakola media wano tebalina principle ya kubeerera mu bannaabwe nti ekintu bwe kigwa ku Caviton nga ye Caviton sinayogera nze ndowooza kyengeri lujja gy'alina erinnya ba followers be bonna bagenda kudduka bamanye ki ekigudde ku Caviton nga nze sifaayo bagenda move bate bagenda ku Caviton mugiramu n'enkwezenge ng'oli yanoonya dda kyayogera kwani ku Caviton kuba nze omu ku bantu wano nga nyina bwino ekyaddala nyina data ekibuga kino n'abantu abali mu ggwanga lino nyina bye nabalaba bakola edda nga sinajja mu mawulire mbimanyi nyina bwino waabwe mungi naye singa nkeera ennaku zino kyova olaba nasazeewo bwontakula nkuwa bwontakula kati sikyasirika bwontakula obubi bwino nkola ki mujjayo kuba manyi bingi ebikwala ku kibuga fe abakola investigative stories tugwa ne ku bintu bye tutalina ggwako okitegeera Caviton mukola ekivulu naye okimanyi ne mu kivulu mubeeramu exclusive nti gwosoose okukola interview ku Shiba ng'alina show eyaka nti Shiba balinamu akatalotalawo ne Cindy nabiwulira mukyala wange mpulira biwuliriza gwe n'ogwe ku Cindy nga gwasoose n'omuleeta Cindy ate n'agamba nze Shonji wa Caviton okitegeera nkulaba obeera ne maama Kezia kulannama mukyala Jumba era agamba lujja nze namulabako ng'asiima n'emirimu gy'omukoledde yagenda ogikola omulala yenna kati waliwo omuntu asobola okuwa naye lwaki kaalujjaako ke kabeera nani ne gundi kulannama nze namusanga kirabika yanjogererayo ebiki so emix eyo yabadde ey'emitwe abannayuganda temugitya ebintu bya wano nze kyenneewa ekisooka ebintu bino ebigwa mu mawulire nze sibitya professional hazards sitya omulimi yeetema nkumbi aba akabala enkumbi neekola ki kati what do I expect tewaliwo mulimo gw'okola there is no win buli kaseera okitegeera ate abantu betukolera ba njawulo waliwo eyanteeka olw'okuba omukyala gwe nawasa yali ayagala omuwasa waliwo nanteeka olw'okuba nazaala abaana ye tanafuna mwana ne wabeerawo anteeka olw'okuba nti nno nagula eggaali ye tanakola ki tanagula abantu bakuteekera ebintu bingi n'akulinda mu koona kakati mulabewo bwakugwako n'asumulula swiki ebintu byonna bikole ki kati ne mu stories ezo muliwo abalinze tamala emirundi kyagenda okugamba nga bo bakyali awo bakyali nnuto katulinde tamale bwavaayo n'akuba kanka kanaffe tukole kakati muzeeyi mirundi ye baakuba oluusi ne bataddamu nga tebakozeseza chance eno okumukuba nga ali mu ddwaliro oba okitegeera n'olwekyo headline ze baakubye abaazikubye nze basonyiira be nazzeemu n'abazzeemu era nga n'abateekateeka okunziramu mbabuulira nti nze ebintu ebisinga byenkola abantu babiŋŋamba kasita omumaliriza bw'oti okunvuma oba okuba okunkuba bano benkugambye nali kikya abaana mwe bali mu firudi 10 nga bekolamu ka gurupu abagamba mutulekere katukunoonyeze bwino bandi awo nga bwino akoze eki ng'atuuse abo bazzeko mbaddeko ne bakoliigi ate nze gwolaba nyina emikwano gye njiirawo omubiri abatalinvaamu nga bakyama ate ekirala nkugambye waliwo amasimu ag'enjawulo agakubirwa nga munnamawulire owensa oli n'akuwa bwino ng'ate takumanyi nakugamba naye ku byokoze kye wakola bw'oti nakulaba nti oli musajja muki mulungi ekyo kye bakoze kikino fact eriwa yino the public exonerates you naye kujjako ekibi abantu kye bakoze eki bakusibyeko n'olwekyo emitwe egyo jjo gireke but the fact is wabaddewo ekintu ekyabadde mu pipeline
nga abalabe ba Muzeeyi Tamale emirundi balina kye baali agadde bamukole. That I'm sure. Lindako. Waliwo kukolera ekigambo kino kitukozesa. Waliwo ba mafia abadde batekinza advantage y'obulwadde bwe nga ndowooza baagala muttira mu kavuyo bampaayire. Ekyo nkikubuulira. Bw'olabanga omuntu ng'atandise okusembeza abaana b'omuntu abawa obuntuntu bajje boogere. Kankubulire nga nze yalumwa ku musota. Abantu bano nga banaakola ekibi banoonyayo omuntu gwe bateeka mu masaŋŋanzira bakweyambululireko. Ebigambo byenjogera bya Luganda. Kati basooka nga balina kye bateekateeka. Nkubuulira story njagala otranslatingemu ekiri ku Tamale emirundi kati. Babaako we bagira ne bagamba kino bwe tunaakikola kinaatuddiza kitya omuliro. Musooke mufuneyo omuntu mukimukkatire. Bamukube. Amaaso g'abantu gatunulire gundi ffe tuyiseewo kiriwa kino. Ebintu ebyo bye nabiyiga nti bikolebwa era bisoboka. Abantu babikola nga tewalina kiwali omutwalidde. Y'ensonga lwaki omukwano gwange bw'alwala I give people daily updates ku bulamu bwe bukola ki bwe buli. Katonda bw'aba amuggyeeko obulamu kigende nga bakakasizza nti kyaliwo era kyagendera mu mitendera kuba abantu bano bakusalako eggambo ne woba tewaliiwo aliyo ng'omuntu ali Bulaaya Samuel gy'akolera emirimu gye n'agamba nze nabaddewo kigatto wange yaŋŋambye. Kigatto okitegeera tuli ku mulembe gw'abaki kigatto nti yagenze n'amusakira amawulire. Kati waliwo abantu abaali batandise okweyingira mu affairs z'obulwadde bwa Tamale emirundi nga baagala banoonya omuntu gwe bakipreemptingiramu nti katukozese omwana agambe nti gundi ayagala kutta gundi ndowooza tumutte ebyaddala abantu ng'amaaso bagatunuliza gundi ffe tudde wali tuyiseewo kino. Okitegeera era sente ne zitandika okukola ki okutambula. Ekyokubiri mulimu abaayagala okufuula Muzeeyi Tamale ekyamaguzi mu bulwadde bwe. Ebiseera bingi lwakuba mumulaba asirika. Buli lwalwala Tamale ky'ekyamaguzi ekyasinza okubeera ekinene mu bulamu bwe eri abantu abasinga abamuliraanye nga ba mitima mibi. Bw'alwala bw'ati ekisooka okubula we basimu ye agikutte ng'atandika okukuba. Kuba essimu ye erimu abagagga bangi amanyi abantu bangi. Owaaye gundi alwadde. Abasinga abamu bamanyi mobile money pin ye. Bwe bakubira omugagga nti akamba weerezeyawo sente ezo tazirabako. Tamale ekintu kyakyasinza okkaayana nakyo ye essimu ye ne sente ze ziragawa baani abazibbako. Abasinga abantu abeera ku lusegera ab'emitima emibi si bonna naye bamubbako sente ze. Kati Tamale buli lwalwala afuuka kyamaguzi nga bamutunda. Kati bamala omubbako sente ajja eno n'atandika okwebuuza ani yatutte sente zange. Ffe mikwano gyatukaabira oluusi naye kankaka muntu nampeereza sente sigenda kumukubira mugamba nti weebale saazirabye. Ne mu simu yange simanyi baani abampeereza sente mbeebaze nga sente zaakoze eki. Kati wabaddewo ne mix ya sente. For example sente with the facts actual abantu bankubira nga zava wa General Salim Sali. Naye Muzeeyi ampita nga ye tannazirabako ng'ate zaasasulwa ng'era be baaziwa abantu boogedde amannya ng'ate bagamubuulidde kuba yali ayogera. Bwe baamubuulira olukalala lw'abantu gye lwamuwa ssente. Kati anyway kandukuwe. Let me speak this kuba ndumanyi. Hamu Kiggundu yaweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 8. Dr. Sudir omugagga n'aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 5. Speaker Anita Amongi n'asooka aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 5. Bwe yakitegeera nti sente ezo zaaweereza tezituuse n'ayongerayo endala mmeka 5 zikole ku mirimu ezo si 10. Abantu benjogerako balamu. Muhoozi Kaine Rugaba the General CDF mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'aweereza Muzeeyi Tamale miliyoni 10. Era zaayita mu mitendera egyo zaayogerwa. Kakati 10, 5 n'omu ku bantu Muzeeyi Tamale baatakologana nabo Dr. Diana Atwine PS n'aweereza Tamale miliyoni 2. Tamale agenda okuwulira ng'essente ezoogerwako tannazirabako. Anoonya essimu abuuza abantu nti kituufu tannakola ki tannazirabako. Nampita n'aŋŋamba genda ogambe abantu nti sinnabasaba ku ssente. Bajja kozesa akakisa kano nga ndi muki nga ndi mulwadde. Bampe ssente ne besikolagana nabo bagambe sizaagala nze sinnabasabako kuki ku ssente. Ekyokubiri yali amaze okufuna information nti president apleginze
ng'ayita mwami Kirunda nti agenda kumusasulira bbiri bw'aba baliwo obwetaavu amuweerezeyo ne kasente kubanga obulwadde bwa tamale bugenda mutwalako akaseera nga yeetaaga olirakisinga amazeyo kasente abeere waka kakkane pulezidenti n'agamba mumbuulire bbiru yenkanawa kati muzeeyi Tamale nga tayagala bantu kuddamu contributinga ki sente ekirala yali ewaka wiikisi bbiri ng'abaana be basasula ng'abaana beekwata ssente z'emisaala gyabwe kuba abaana ba Tamale wali akola mu paalamenti bangi nnyo bakola mu ministries abaana ba abalenzi abasomye abalina diguri mu mateeka mu mafuta mu ki abalina owulira n'abato abalala bakyasoma abaana nga baswala mitima bagamba bannange public egenda gamba nti ffe ng'abaana kitaffe yatuweerera bwere mazima tetusobola na kusasulira kitaffe wiiki emu ya ddwaliro nga nabo kibayisa bubi amawulire gatandika okufuluma nti ate n'eddwaliro terina kirikola n'ekisubi n'egamba bannaye tujjanjaba omusajja ono naawona buli kaseera eddwaliro lisiigibwe ettoomi mu mawulire nterina kye liyamba kubanga byali bifulumye mu bukedde omwana abyogera okitegeera kaakati Tamale emirundi bw'akitegeera nti pulezidenti apuleginze okumusasulira bbiiro n'ayagala astopinge sente ezo okujja ate nga takkirizibwa mawulire kwe kumpita ebyaddala n'angamba genda otegeeza abawagizi baffe nti nze sinabasaba kuki ku ssente I delivered the message video ne bw'ogiraba temuliimu kyonna okujjako waliwo eyamulaga akatambi enkayitidde ku NBS nga kalaga ebikadde we yawona nga bataddeko omutwe omunene nti Tamale yavuddeyo mu ddwaliro muzeeyi ne yeebuuza intention ki ey'abantu okugamba navuddeyo nga nkyali ku macupa n'agamba genda obuulire abantu nti nkyaliyo era kyekyankubye ebifaananyi okubakakasa nti gyali so si kuba singa nagenda njogera omulala najja nankuba yali ngambye ina obujulizi buliwa okitegeera that's why namulaga nga muwayalinga yenna ali bwati tasobola nakuba ntattaano okakasa abantu nti gyali keeping a story nga teri diverted ng'erina evidence kuba abantu bano b'amaaso ga muganda gali mu ngalo abantu bawano botayimbako kyobalaga bagamba okola ki olimba mistake eyo nagikola teyali professional but abantu nsaba bantegeere in the position mwe nakola ki mwe nali so kati jo wano muzeeyi Tamale awulira nti waliyo omuntu agenze ajeeyo sente ze wa Museveni ekyaddala ddala Bebe Cool yakyalira muzeeyi Tamale mu ddwaliro waliyo ne meeting gye bakubye mu ddwaliro he attended abasawo ne bamubuuza mu ddwaliro zengaani this is a meeting of family members Bebe Cool ne yeeyanjula nga friend naye Bebe Cool musajja mukulu mutegeevu yalina ekigendererwa ekyamuleeta mu ekisubi bwe yategeera nti no president agenda kusasula of course I think yalikoze in another way ng'akolaganye n'abaana ba muzeeyi Tamale emirundi abategeevu saabamubbako ssente ze kuba ezisooka baazibba yagenda okumpita nga taziraba teyali mpise nga yazirabye ezo zenjogeddeko zonna lisiti n'akiwulira tiwaliyo miliyoni 5 Museveni zagenda okuweereza era nekyogerwa nti Bebe Cool yazireese sente twebaza Bebe Cool kubanga olunaku lw'eggulo yagenze n'asasulira muzeeyi Tamale an outstanding bill ya miliyoni 15 abaana be baali bamusasulira naye abaana be baali bamusasulira bwe bakitegeera nti watandisa abantu okujja contributinga sente ne balekerawo okusasula nga balowooza sente bwe zijja zisasula ki biiru they were surprised nga babakubira nti mujje mu meeting muzeeyi tugenda mujjako obujjanjabi ko bonti ki nti ate biiru esusse obuki obunene ebyo ebigambo kwe kutandika okuwulikika nga babuuza naye sente zibadde zijja zibadde ziragawa so Bebe Cool bw'ajjayo sente n'agenda nazo teyaziteekayo I'm not saying that nze mutegeerera yakola emitendera kuba gye yazijja zitekwa kuba zaaliko ebiragiro yali executinga biragiro bya sente nga byakola ki nabwe byajja era ekyakangamuka abantu nze nsutuke n'okubitegeera nze kanka kantuke n'okubitegeera kuba nze gwolaba wano nze wembeera ne mukwano gwange baba ez'okuyita mukwano gwange oyita munze abantu ne boogera ki okutuuka ku mukwano gwange oyita munze nze nkukuba wabeera mukwano gwange nga mukwano gwange information yali maze ogifuna lwe balirizinga sente mu State House n'enninda zireme kutuuka surprisingly Bebe Cool ate n'agenda e Bulaaya bwe yagenda e Bulaaya ne kitiisa abo abaakiraba naye nze ne nkimanya kyova olaba saamwogerako era I understand yesterday today is a Friday, Thursday. Today is a Friday. On Wednesday, on Wednesday, is it Thursday evening or Wednesday, Bebe Cool yagenda n'abuuza biiru y'ekisubi eri outstanding ya miliyoni 15 ng'alina Bulaaya n'ekiriyalingibwa ebisigadde ku ngeri gye yalagirwamu sente z'okutuuka ku mirundi
zinaaba bibye kubanga ebya ssente tewaliwe bitukwatirako. So once someone pays a bill nze kyali kinkayanya nga ssente z'omusajja ziyingira bill tesasulwa omusajja ali bulungi nga neebuuza kiki ekikwasa ssente z'omulwadde n'ozigira abantu ne batuuka n'okumbuuza nti gwe bikulumira wanga ate toli waki wa famire era nga kiruma naye nga nze nkitegeddeko nti enkaayana ezamutuusa omutwala ekisubi ze batamanyi zaalimu ebya famire. Sometimes lujja kankubuulire waliwo emikwano lwe gisinga eŋŋanda ekyo kitegeera. Ekyokubiri omuntu fe abasajja tunyigirizibwa nnyo mu nsi eno. Abakyala bwe batandika okufuna obumulumulu ne bakaayana ababonaabona abamusajja oyinza n'okufa ekikutuko just lwakuwulira famire yo ng'ekaayana ne weebuuza kakati fe abantu abategeera obulumi bw'omusajja bw'ayitamu tubiyingiramu somehow lujja tosobola kubeera na mukyala wo waka ng'akuyiriba nze kankaka ne sibyeyingizaamu gw'onkomako n'ogamba owaaye mukazi gundi mukyala wange gye namuwasiza tewakola ki tewaliyo naye bw'ozinga emikono bw'oti n'omundekera muyitamu mukuba ne bw'abeera kisenge okitegeera kubanga mukwano gwange abanyigiriziddwa njagala okitegeere fe abasajja nti tulina nnyo mateeka gatu protecting tewali nnyo mateeka gakola ki gatu protecting so tunyigirizibwa mu mbeera eyo eyali abantu bambuuza ekibuuzo oli wa family. I did that one kubanga tamala emirundi takyali level asukka ku family nti yazaala. Number 2 is my colleague and my mentor. Number 3 situation tusemu ey'okubuzaawo ssente ze yali yeetaagamu n'amwatulira era kyansanyudde nnyo nti bwe maze obbaatulira ssente zitandise okulabika. Bwe nayogedde neyajjayo ez'omu State House yasasudde nga yeewala ekiyinza okukola ki okuddako. Kati muzeeyi abasawo be banaamubuulira kubanga obujjanjabi ne ssente zisasulwa. I think even the bills ndoozi eziriwo mpozi nga zaalwaleero naye zasembyeyo bebekulu nawulidde nti yagambye ajja kukitunulamu atoole ku ze yajjayo kuba yazijjayo addemu asasula ebbiiru. Era ng'omusajja omukulu ansinga emyaka amanye ebya famire n'okusinga ku nze kubanga akuzizza abaana ate nga naye musajja wa famire simuwulira nkonti nno mukyala okujjako baakyawagana era waliwo n'ensonga bali eri mu State House nze gye siri nyanga lwaki gwe balabye nga neyazisaba si gwe bazitumye. N'ekirala abaana babadde weebali abeeteekawo nze musika nze kinga omusajja akyali mulamu omuntu abaana abamu bali fane ne wenominatinga ku busika nga kitaawo mulamu nobeera nogaa nze musika kati confusion eyo mu family noganze musika era n'omusika yabaddewo eyo nominating nga kitaawe mulamu basobodde okukola ki okulaba ebintu ebyo si birungi naddala mu family zaffe abantu abali mu Central Buganda abantu abali outside Buganda batusekerera waliwo criteria abaana gye batatuukamu bwe kituuka ku family naye wano owulira omwana nga yenominatinga nze mukulu wano nze mukina ne kitaawe n'amuddamu live kitaawe n'amuddamu ennaku zino tetulina bulungi mpisa naye muzeeyi wange yankubira essimu awo nga nyina kyemwogeddeko nagamba manyi taata wange mutaka omu ku bataka abagende wa Museveni mu Byakabaka bwe nali nkola programu zange yali atuddeawo ku layini mu maaso bwe najerega abataka muzeeyi yankubira nagamba mwana gwe ebyabadde no tokola ki kuba nze on principle nange ntegeera ekikolwa ky'abataka okugende wa Museveni okusaba ettaka ate saakiwagira ate muli bataka kyabatalina ttaka mugenda ate muli bataka ekitegeeza nimwe bannannyini ttaka ate musaba ettaka nze nalimba ekikolwa ekyo sikiwagidde naye okuba muzeeyi wange y'omu ku baakikulembera yankubira nagamba oyagala kundaba Mukama mwana gwe obadde otya mpisa zikuweddevu negamba abaana b'ennaku zino sometimes tutegeera nnyo ate ne tusuka we twalikoze eki naye ate nze awo situuka wekwenominatinga mu busika newankubadde oluusi mbyeyingizaamu ne mu criticizinga eventually nze sirekaawo mikwano gyange mukwano gwange kasitabeera ng'alina ekizibu mbanja kutuuka akaseera nkyeyingizeemu kaseera n'ebirala byetweyingizaamu ebyeggwanga lino baba tebabikoze ffe Capitol bw'oleka ensi yo gy'okolera n'ekyankalana kituuka ne kifuuka ekizibu eri ffenna bw'olaba omubbi n'ogamba baabo kaseera wange nzigaddewo kiba kijja anytime baba bajja kutuukako